Mwami Jumba aligawesa sikirizaganyangako naye but this time around bwe muma musobola okukkaanya nabe bali wa kakati kola bwoti kuli mwami Kasiko Mutaasa nonya mama Fina ononye mwami Jumba mwebukwatagane n'abalabe munagenda nga mulonda mu bitundu ebyenjawulo nga bula bwe batusoloza mu sente mu kanisa namwe musoloze sente zituyambeko okugenda nga muzimba ebifo by'obuwangwa n'ennono abantu bategeere omugaso gw'ebyoto katonda ne bwana abatannaba kutuusa ku sabuyinza mu kyoto ekyo mu kikume kubanga ne bano bakola nga katonda tataddewo obuyinza bwabwe asta jajja lubaale lwamulinnyako ku mutwe nti Yesu yamulinnye n'amugamba batadde eddagala mu mulyango naye ate sitibu onagenda mu Kasiko Mutaasa bajja kugamba nti jajja muwanga akoze eki aze n'akulagula n'olaba ebituufu newankubadde nga abakola ebyo bali 3% mu Uganda but at least ko okusinga kiri naffe tulina bannabbi mu kyalo omwoyo mutukuvu kye bayita okuba nnabbi kati kankikubuulire ne mu masabu mulimu bannabbi mulimu be ati bwe kyotomanyi kakati kankubuulire pasito okuwanika engalo n'ebirala n'omusamize Kasiko Mutaasa jajja okumulinnya ku mutwe ffe mu ntambuza z'oluberebere lw'ensi ekyo tukiyita bwakasobeza n'emikwano gyennyini nze naawe ffe tulina okwewalana ffe tulina okwegeya tutandika nno bulungi ne bw'otandika okufuna sente ntandika okukola ki okubaza era nze okupangira n'abakubba naye katonda ye yabaleeta yanteekamu ekyo ekirowoozo nkupangire n'abakubba ng'ayagala kulaba nti bw'omutegeera kubanga bw'omutegeera akuwa endowooza n'ogamba naye kati kendibwa saaba kakyo nayinza okunziba kyekyo kyolaba omuntu nga bwafunamu kasente olusogero laba afunye security. Export TV to the world.